kwetuli Rita mbadde siyinza kutajja kubanga naye atubeererawo nnyo mu bintu bingi so tewali nsonga lwaki tuba tetujja kuweesa mukolo gw'ekitiibwa. Tubeerewo mu mbeera yonna. Mbeera yonna weetuli. Muntu wammwe. Nnyo ddala. Mwako munyonyo ddala. Banne Rita muntu waffe nnyo. Mugamba ki wayinza omuwa? Banne Rita yebale kubeera na mutima mulungi. Ffe tuli basanyufu otuleetera Ogga. Tumulabako mu Ogga okumulabako mu buntu. Baye tumwesunze. Okay, ku Celebrity Track Extra ogamba otya gwa tulaba essaawa zino olunaku olwaleero nagamba nti nnyo okutuusaako ebirungi ebyakabi. Bulijjo tumuwulira ali mu nsi z'ebweru, ali UK, Bungereza, London, n'omwami nga tubawulira abeeyagala bakola batya. Yalumyako abakyala ba kuno n'agamba nti mwe muli eyo mweraga bye mutamanyi nze nine zadi tweyagala. Ku mulundi guno yakomyewo e Uganda ebingi byayogeddwa ate ne mwogera bingi nnyo. Agamba atya muganda wange bosa awo e Bungereza naye nkutumiddeko omukyala Rita Kagwa ku mulundi guno muwala wa mwami Apollo Kagwa. Olunaku olwaleero guno omukolo tubadde tetunaguwulirako engeri gye bagutumyemu okugamba nti nga bwe divorce you are welcome home. Omukolo bamugambye you are welcome home. Gwe mukolo gwe tuliko mu Luganda baguyita batya? Okukyala? Kukyala nga kuba kw'amaanyi nnyo. So wootunula wano bagamba nti welcome home Joseph, welcome home. Bakwanirize waka. So wetwogerera essaawa zino gwe tulaba essaawa zino alaba omukolo guno gutulaga ogwa Rita Kagwa omukyala baddeyo mu Bungereza akikwasaganya. Ina Dali oba baby boo darling omwami we gwe babeera naye mu Bungereza nga beeyagala nga beeraga malaavu munu nasaza agambe kamuleete ewaka. Naye kuno tekuba kukyala, tekuba kwanjula. Bagamba nti yo welcome home tukuweno tukwanirize waka Joseph. Kunaaba kukyala kwanjula. Ffe bali ku mukolo tuzze kulya buli mukolo. Ffe nga babloga twayitiddwa mu Bunjera ttiimu yonna nnene nnyo. Tulaba yonna gyosanga otulaba kyolina okukola kimu ku subscribinga n'otugoberera n'okumanya tukuweereza ebisinga byokka gwe kyolina okukola kiri kimu kutuula wansi kulya buli nga naffe bwe tulya mmere. Bwe tunywa kasoda nga nawe onywa kasoda. Sijja kwogera kabbiya mwagalanga nti nywenge kabbiya. Bw'otulira ku diko enkola ya kizungu nnyo. Tetuli mu tenti. Guno omukolo gwe bayita outdoor. Bw'otunywa ku diko tulina ka white ne ka green then tujjako ne meeza n'entebe eza gold. Kwegamba nti omukolo guli golden oba guyita golden yash mukolo. So bwe tuli gwatulaba gwe kitabo oyagala kwonoona mukolo gwa munno se bakusindisa ogwonoone. So gwatulaba kyolina okukola kimu ku subscribinga naye bw'otuna decoration bamukoze bulungi nnyo. N'abagenyi engeri gye batuddemu beesengese bulungi nnyo okutwalira awamu bamaama basenga bataata mbalabyeko ku side oba eriyo naye kusinga nabako basista baganda baffe mikwano gyaffe ab'eŋŋanda n'ab'emukwano. Kantambule mpola ndabyeko wano MC ayinza okuba nga amanyiko ku mukolo guno gugutegeeza ki atubuulire ye guno mukolo gutegeeza ki mu byobuwangwa. Bwe tulabako you are welcome home tuba tulabanga okukyala webale kujja kukyala. Nina wano MC asooka atubuulire omukolo guno gutegeeza ki omukulu gyebaleko. Olambuli butya? Kiriya. Onyumidde omukolo muzee. Owaaye. Abagamba ati tekubula musiiwuufu. Ati sijja kuba omu ku abo. Otagadde kubeera musiiwuufu? Yes sebo. Ogaliko gwe okonyume. Kanyume munaye. Omukulu ne mwana jjanga alabika gwe wanyumye. Nanyumye dda. Omanye gafeta. Zion MC. Zion MC. Yep. Omukolo guno tulabako you are welcome home Joseph. Mu Luganda omuntu kitegeeza ki oba kuno kwe kukyala? Si kukyala. Kuno si kukyala, si kwanjula, si mbaga. Twaniriza baana waka. Linda okay. Yeah. Twaniriza baana waka. Na just waka. Kuno zino si mbaga, si kwanjula. Joseph yani gwe baanirize waka. Joseph mutabani waffe. Wawano maka. Mutabani waffe. Abamukoddomi w'abamu. Muko mu nyumba. Muko mu maka muno. Mbadde manyi nti ekigambo nakitemye edda wali ne ngamba tibatenga omwana wa wano gwe mpisa omuko. Muko. Joseph bawa muwala waffe. Bawa Rita. Rita Kagwa. So babadde bweru.
so basazeewo bajjeko waka bakyaleko wa muzeeyi kuno just kukyala sikukyala kuno nti asimbaga embaga yaggwa dda okwanjula kwaggwa dda byonna baabikola dda omuko bamwaniriza nti ng'obumaana bagamba nti nga ffe tukyala mu maka gaffe ageri aga bulijjo ogenda mu kyalo bazze mu kyalo nedda ku buko bwaffe obutaliimu ssente ne bagamba nti wakyaddeyokko kati ono ye omukolo ogulimu akasente bagamba tukwaniriza waka welcome home no gamba okumulaga nti really we love them akasente nga kangi nnyo okwaniriza obwaniriza omuntu akasente si kangi bakiti kangi kubatalina wenjo kubanga nawe simanyi nnyo gyova naye amaka gaffe weega tubegali so this is something small oli wawaka wano ni wawaka wano so this is something small omwami alabika gonna engeri gy'olabikamu eyawukana ku yaffe toyogera bingi omwana w'ewaka talabika nga ffe abazze obuzi no nammwe abazze obuzi muli bawaka kubanga singa tobadde wawaka tewanditegedde kitegeeza nawe somehow somewhere oli connected nze ndi mbakitaawe muulya mutanga mu famire yammwe mulinamu star ngali celebrated ng'omuntu si yeyeka abalala bangi okuba tuli basita mu ngeri zaffe kale mwenna buli omu sita mu ngeri ye kagamba tukuziddwa okubeera abaana ab'omugaso era n'abaana be tuzadde tubafudde ba mugaso so Rita Kagwa kyakola tekyewuunyisa nnyo ffe kufa asigala mwana era byonna byakola biyinza okuyuguumya ensi biyinza okuteeka kubeera mu mawulire buli ssaawa but for us that's normal kya bulijjo si kipya nnyo era akangira eyo bweru naye bw'abeera wano mwana ewaka toleetayo gwa star wano mwana era tumusanyukidde tumwaniriza era twebaza nammwe abasobodde okujja mwebale omuko obugambo ki bw'oyinza omumuwaayo awo obugambo twabumuwa zino kale nga tanaba kujja ajabbira aba bino agambe nti omuko yaŋŋamba ki obugambo twabumuwa dda naye nze njagala just kumwebaza nti yeebale kukuma Rita yeebale kubanga yamutwala nga si byakusaaga ebyaddala ate si kumukozesa bukozesa yeebale kukuma Rita yeebale kumufuula omukazi w'obuvunaanyizibwa yeebale kumuweesa kitiibwa just nja kumwebaza sirina bigambo byensobola musibirira wabula kumwebaza we really appreciate that's why we are having this singa tubadde basanyufu kino tekyandibaddewo tekyandibaddewo nange ewaka ntandika okuteekera bwe nti abako kisinziira kisinziira bagamba omumpi wakoma wakwata owa traffic tayimiriza nnyonyi anedda wakoma wakwata kati bwolaba okisobola nga nawe okikola bwolaba osobola okukola ekisingawo ng'okola ekisingawo muganda wange kikyennyo ontwalawo eyo nkole ekisinga ku kino kisoboka bino bikolewa balamu nga balinamu kuto ettooke lijja anytime ettooke lijja era mu nsi muno ffe tubeera nga buli lunaku olukya tukkiriza Katonda nti things can change naffe bennyini boolaba oyinza okubanga obadde mu famire nga famire eri bulungi naye bino ne bikyuka wano ge maka ga Muzeeyi Kagwa wano wa Muzeeyi Kagwa badde manyi obwedda ndi mu kutema kigambo naye okusinziira ku kaadi eyampeereddwa wano wa Muzeeyi Kagwa kati nange otuuse wa Muzeeyi Kagwa nimwe bali teekateeka nungi ntuuse ng'akafo mwine nga gimuteeketeese bulungi wano tuli overwhelmed kwegamba kino si kitwandikoze we are just overwhelmed kubanga twabadde tulowooza kanabeera kantu katonotono naye abantu batulaze okwagala bw'obeera omuntu omulungi abantu bakweyunira kubanga leero first of all it's a weekday lunaku lwakola lunaku lwakuna we didn't expect these kind of numbers so we have been overwhelmed so twakikoze nemanye tuwuliranga kibuzeemu naye bannange kubanga batulaba just njagala bagamba kimuntu bebale kwagala Rita thank you for loving Rita ate Rita muntu ng'abalala so wabasobeza toyogera bingi kubanga nawe osobola okikola muwala wasobola okikola so mwana wabasobeza si kusaalasa ku social media but just to obuulira ebigambo nga bw'osobola okuwulira muganda wo mwannyoko muwala wo so byensobola obagamba nti buli kituli kyonna mu nsi muno we are humans
Tuyanza tuyanzeke. Thank you, sir. Tubagaliza olunaku olungi. Weewaawo. N'akawungeza akasufu. Thank you. Zino emmeeza zibalirawo zibanywerako cocktail. Wano tutegeseewo just bw'oba oyagala kuyimirirako nga oleme kugwa ojja ne weesigamako wano oba olinako okunywa n'okanywerako wano. So eno enywa gye bayita ey'aboolugezigezi. abo gwe boogere ndi balugezigezi. Tetulina wano balugezigezi naye. Anti bano olugezigezi bamanyi n'okwesigama n'akukuma gwe wayita jangu. Ojja ne weesigama wammwe everything. Enjoy. Yeah, enjoy the function. Mwebale kutegeka katumwagaliza olunaku olungi. Kanjira nange mbayisayisaamuku abantu bano. Okubalaafe. Nze nazze dda ngenda nga omukolo gw'amaanyi era just omugole yabulabeko okutuuka. Ajja. We are just ebbanga ki? Ajja. Just around the corner. Tukyagenda mu maaso service track extra yuki. Okay, tutambula mpola mpola. Songo tulaba Rita Kagwa olunaku olwaleero aleeta omwami bakutegeeza nti si kwanjula, si kukyala, si mbaga, kwaniriza. Omukulu nga azemu nantereeza nti kwaniriza. Nga tusomye wali tugamba nti you are welcome Muhamu Joseph tukwaniriza ewaka. Abamu ku bantu we bali wano abazze ku mukolo guno benye okwanga mbuzaako olunaku olwaleero gwe atulaba n'okubanga gy'otugoberera. Nkugamba mukutegeeza nti abantu bwe bali ab'eŋŋanda b'emikwano ku mukolo guno ogw'okwaniriza jo wano mu maka ga Muzeeyi Apollo Kagwa. Simanyi oba yoli sa Apollo Kagwa kuba owulira erinnya Apollo Kagwa olaba nga agamanya ago gali somehow related mu ngeri emu oba endala. Wano wendi ab'eŋŋanda b'emikwano we bali kubanga bazze ku mukolo guno olunaku olwaleero. Leka nsooke mbekuba embuuzaako olunaku luno. Batuwulire bo how they feel ku lunaku luno nga Joy is coming home. Bakirowoozaako ki omukolo nga guno guteereddwamu akasente ewammwe musobola okutegeka omukolo gw'okwaniriza omuko mu ngeri mu style bweti mu style yemu nga bebanirizamu jo anytime now ng'omusajja bwe yagamba bamuyita ani Nateete ayagamba anytime now. Bano abaana tubajjawa bano tebamanyi byakukola bava eri mu kyalo Masaka bajja kwonoona mukolo gwa liita. Omukolo gwa liita gwe mugumanyi oyo bamuyita liita ssebo omukyalo oli amuyita liita. Tolina okola kiri kimu kubanga otwegattako n'okubanga kambuze ku taata ono. Taata gyebaleko taata obulamu buli buti. Omukolo tugulituuseemu ffe naffe nga bwe mutuuse naffe tuzze tubeerewo ku mukolo guno gw'okwaniriza mukodomi waffe. Bulungi bitambula bitya bityo mukolo guno nga mwetegese bulungi entegeka ebadde etya? tubadde tuteekwa olw'okuba okulaganya oli bwakulaganya era ng'omuzadde abako olina okwetegeka kyabuvunaanyizibwa. Yesebo mulina okwetegeka mu ngeri nnono yaffe bwegamba. Yesebo ne mubaawo. Yesebo mwebale kujja mwebale nawe okusa nakunyumira mukolo guno. Amiina. Omukulu oli angambye omukolo si gw'amaanyi ne mugamba guno omukolo gwogumanyi. Tomanyi mu kimolo guno kyekutegeeza. Yesebo weewaawo mwebale kujja. Amiina sebo. Butereevu ku Celebrity Track Extra gwe tuli tukyagenda mu maaso. Hello abeeno mujeeba tubaaniriza ku mukolo. Naffe tusanyusibwa kunyumira mukolo ma. Bannaye kinyumye mwebale twaniriza bulungi. Omukolo gulabye. Banne gwa maanyi Rita kyatukoze kintu kiri klasi. Bannaye nawe temukikkiriza. Kisusse kale mukyala ali klasi tukimanyi naye akisusizza ate kyenyinza okugamba. Tuwulira bulungi nnyo tuli basanyufu embeera nnungi musazeewo mujje mubeerewo kwetuli. Rita mbadde siyinza kutajja kubanga naye atubeererawo nnyo mu bintu bingi, so tewali nsonga lwaki tuba tetujja kuweesa mukolo gw'ekitiibwa. Tubeerewo mu mbeera yonna. Mbeera yonna weetuli muntu wammwe nnyo ddala. mwako mbunyonnyo ddala. Banne Rita muntu waffe nnyo. Mugamba kiboyizo muwa. Banne Rita yebale kubeera na mutima mulungi, talekerawo asigale ng'ayagala abantu ng'ayamba naffe tujja mumwagala. Yes. Kiboyizo kuwa Rita. Byensobola omuwa siyenda soka ku bya Nick. Yebale kweyisa bulungi kwagala abantu atambulirawo. Niki omukyalo nagambye mbu tajja kusuka ku bigambo byo gwasinga okwogera obugambo bulungi yongera ku bugambo bulala. Ffe tuli basanyufu otuleetera Ogga tumulabako Ogga okumulabako mu buntu baye tumwesunze yebale mumuleeta. Yes tujja kusanyuka nnyo omulaba.
mu bbanga eriddako tugenda kuba tukozesa luoga kwekira dwogera kinekeme byonna mwe kati emikolo gino gitegeeza kiri buli omukyala alina bw'akola omukolo nga guno n'oleeta omwami waka kitegeeza of course ekintu ekisinga obukulu okuleetera abazadde b'omuntu bw'osiimye ng'ate muli mu bufumbo obutukuvu buli mukyala ekyo kyasinga okwagala so tumwagaliza birungi tumusabira awangaale ne oga abaana abalongo bonna bajje mu bitiibwa byonna wayi kambuzeko kwonona yatubulire wamagwa olinza oga gyebaleko ogajja mulinzi tumulinze n'essanyu lyonna tugenda kudda mu ogawo mugambo ki bwoyinza okusibirira Rita esaawa obugambo bwenyinza omusibirira already mufollowinga mulaba ebintu byakola engeri gyatwalamu amaka ge engeri gyalagamu omwami we gyalabirira abaana tega mukazi mukozi so anywerezeemu awo kuba naye ndi mukyala mufumbo mulabirako anywerera awo atwaliza awo tata agambo ki wamaza okugamba Rita agamba tyennabo webale kunyumira mukola ate omakinze bulungi ne diko gamba nfaananye diko wanti bulabikako bwomakinze bulungi nnyo n'otegeera omukolo agambo kiweza okugamba Rita esaawa Rita ekintu akikwase maanyi amwagaze kajanja kati nkayongereremu ddala ku kyabaddeko amwagaze kajanja akongereremu ddala bintu bya kajanja byakutinka bataba kajanja awo wetuli amaanyi mangi tugenda mu luoga omukyalo onangambye tugenda mu luoga tugenda kwogera lu Nigeria otegedde so guys we wale kwanga koli tulile Rita Kaga as we are bloggers kitu amaanyi kwanga twegatta wamu enamba gyesinga okulaba wano ba bloggers bonna bomanyi mu ggwanga bonna bali wane essaawa zino kubanga tuli ku mukolo gwa Rita twaniriza jjo okubalika nga ajja mu maka gano era abakyala nga bagambye Niki nga bagambye nti oga tugenda beera mu luoga twogera luoga lwokka so wetegeke okulaba ebingi ebisinga ku bino ze devotion nga nkoleza okubanga nkoleza buli kimu ntambula ne Helen ku kamera kikwasaganya mwana muwala oyo kubanga kinyiga bulungi nnyo tovaako nja kubanga nkolaga ebigenda mu maaso niyo kwetolamu katono nnyo lindako nga tunagenda wano waliwo keeki mbadde sinaba gituukako ngenda atya nga sogedde ku keeki kati keeki ye eri designed bulungi jangu balage keeki wamma kati wantugere bwe tumubanga tumaliriza omukolo gwonna gubaako keeki kati essaawa zino tumaliriza keeki egenda kubanga esalibwa nga tuwaniriza bawandi basomera akagambo waggulu welcome home Joseph Ogao Chineke so kati essaawa yonna tugenda kuba tulya keeki emmere ene bwebula naye keeki ebeerawo ku mukolo so Rita Kaga tugaliza birungi byokka bosa awo Bungereza ogamba otya mwana wa maama bosa yangambye nti ku lunaku olwo beerawo gwe official broadcaster nkuwadde olukusa jangu obeerewo nga kikwasaganya bulungi nnyo ku service track extra UG twegasseeko ne tutambula ffenna tovaako agamba atya King Smith montage bonna abloga bali wano bali mukuyitira bitala mulage kati oyo bamuyita King Smith oyo golaba celeb jazz sajja wamaanyi tebagaba ssente bakodo nyaabo bolaba so byebyo mutambudde olunaku olwaleero tukyagera maaso tovaako nekumirako negata jangu Smith jangu sebo abantu ono gwe mulaba naye bloga ali wano owaayo omukolo gwa Rita ogulowoozaako ki lunaku olwaleero omukolo gwa Rita gwo gunyumye omanyi abazu bali abaana b'ebweru batumanyiranga they be a smearing on TikTok thinking they are big there in the UK in the US omukolo tuguleese Uganda kakibalume omubeere bulungi tukwatagane mu kansession eddako awo sigala banga sukawo neze devotion tumbere bulungi Helen kamera bye